Tuli Makerere Kavule Ilanga President-elect Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine elected President of Uganda olunaku olwaliro ate agobedde ddala omukulu Matyansi Mpuuga Nsamba era bw'atyo awadde omukulu Honorable Muwanga Kivumbi addire His Excellency amuddire mu bigere nga President Deputy President Buganda Region. Congratulations omukulu Honorable Muwanga Kivumbi, obaddewo bambi okoze kyonna ekisoboka. Tweyanzizza nnyo, tweyanzeege okubeerawo okwo okutambuliramu naffe. Webale kuba musajja amazima, webale kutambulira ku mazima. Ekyo kinene nnyo ate kitukakatako obwesimbu bwo bw'olaze muganda wange bw'ine ettaffaali eddene lye bugaseeko. Bannange tusiimye nnyo President, katusuubire nti okoze choice ennungi. Munaye Muwanga Kivumbi abadde bannange tukkirize era Mpuuga agobeddwa finally the elected President of Wanika. Awadde Honorable Muwanga Kivumbi ekyo bwa Deputy President era negataako mukwano gwange muganda wange twanirize Honorable Muwanga Kivumbi nga bamukwasa obwa Deputy President Buganda Region. Ko tuli Makerere Kamwokya Makerere Kavule era nga President omulabaawo agenda kuyita omukulu Honorable Muwanga Kivumbi okutwala obuvunaanyizibwa n'obutaswaza kibiina. Banange tweyanza nnyo, tweyanzeege. Nupu ekyaliwo, nupu ekyatambula, mama pure. You know that our Deputy President for Buganda Region, by his own conduct and pronouncement, has since left the party, following a corruption scandal which he failed to explain to the party, and instead of humbling himself to explain and do what the NEC had asked him, he decided to leave the party and do what he has been doing, and that followed his suspension from that position. So in light of that, he's being replaced by the Honorable Muhammad Muwanga, all the way from Butambala, Takbir! Takbir! Yeah. So, behold, ladies and gentlemen, our Deputy President for Uganda, Katkazali Mipira. People power, our power. I need to emphasize one point. These appointments are in acting capacity up to the delegates conference. The President has appointed these people in acting capacity until the delegates conference, which will be held around June this year, and the delegates conference may choose to confirm them or to, at that time we'll be having a brand new National Executive Committee. So that is. Behold, ladies and gentlemen, our Deputy President for Buganda Region, by his own conduct and pronouncement, has since left the party, following a corruption scandal which he failed to explain to the party, and instead of humbling himself to explain and do what the NEC had asked him, he decided to leave the party and do what he has been doing, and that followed his suspension from that position. So in light of that, he's being replaced by the Honorable Muhammad Muwanga, all the way from Butambala, Takbir! Congratulations, Honorable Muwanga Kivumbi, wafunye obwa Deputy President Buganda Region. Tweyanza nnyo President, you've made a better choice. It's a good choice. Thank you very much. Thank you so much,
Honorable Mwanga Kivumbi webali kuba wa mazima ffe twabagamba nti oyo wa mazima gwe tunatambulanga naye oyo ayagala Nuupu aliwo kulwa Nuupu ku National Platform gwe tujja okubeera naye ebbanga lyonna. Tweyanza nnyo Honorable Mwanga Kivumbi webale nnyo okutambulamu naffe era webale kubaawo ku lw'eggwanga. Mama tuli wano ku National Unity Platform ne His Excellency the Elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine basajja bali simaati. Mukungana ali mupulaningira eggwanga oba mupulaninge kujjako abanyazi b'eggwanga kintu kikulu nnyo era kikulu ddala. Mpozi akalonzi kange kagenda mube mupi nga buli pulo bemupi tubaagala nnyo naddala ba aspiring abajja nammwe abaleka babadde abalungi gye tuli tubeebaza bakyali baffe bunalikozaage n'abalala kyakabi tubalimu era tugenda babeeramu naye nga wemukuuma akalulu kamwe omulundi guno esiramu litegeka pulezidenti waliwo twika ebeerawo oba ebiseera bye bimu manze sifologenga nnyo bintu ebyo kubanga kyali wange yakabigendamu naye ndowooza balonda olunaku lwero musiwe kiri kati bakutegambage nga bakyali bato olina bakuumya akakuba ate nga ffe tuli Kampala ate guli Katakwe. Bakyali bange mutubeeremu tugenda kuba tubalaba musetinga amagye nga bukyalega kuuma obululu abalonzi abali eyo mukebere endagamuntu zammwe teziggwako obudde bwalimiwo bukyaliwo kwetulonda era nzinakoze fotokopi nga 10 n'ezi tosobola kunzibakondaga muntu nankireza ebyalo byanjawulo ebyalo bijja bibagamba mukama kuba mulimu ebyetaaga akaki agamba tabula kati bakyali bange mukibe kyekalimu nga tuli ora emembozi tengenda okubaniriza ekyana kiwala kiri ekyanguwa tegenkisaba tugende ntire ekiŋŋamba kisoke ewaka ekindagala emami mu kifaananyi kikitakulako nawe addali amanyi tenetandikbo bafubisoja wali watunyumirwamu mu kizikifayi sa bonabona lego tebakumanyi bazi kyengende okubaniriza Sokewaka omuzibunze ngaziwaka ngayendanga ne taata wa kyetemiro nacakalanga ne taata wa kyetere akatako pulo gaddakumainange enaku nepezenti afuuka wamaanyi nti okwetiikuulira mu maaso pule abali ku Facebook, thank you so much. Abali ku Sama Uganda ku Facebook, thank you. Namwe abali ku TikTok ya Sama Uganda Media, thank you. Yenze musajja wosemaga gomanya kuyimbira obuyimba wala olwami
ebigenda maaso tuwajaga kabaka enakuzinga tugenda ku ebintu ebigenda maaso abantu abawambibwa abantu batukukulwa kabaka nzijukira olw'ebugerere abaana bakintu bawambibwa nzijukira emiranga naye nga bamanyi kibagiga make sure those baganda tebaliya itwajawulira nomubiri sebuka namuzwa ninensonga endesakulu sebuka baka amulinyondo abalabe baffe batwetoloola sebuka baka namuzwa ninensonga enzinde ezokulupera sebuka baka amulinyondo abalabe baffe batwetoloola kabaka ebimu ffe tetukyabitegeera emulinyondo tetukyabitegeera tetukyabategeera tetukyabategeera abantu abamu oba bakyugaka abakulu tebakyula kabaka ya najali wange n'olwobuyimba obwo badde nsaba tugende mukama wange sabula ambadigizeemu gwanze dakiika bbiri situlinde mutwe wanakamanikaaliwo nga tumanya kukanoga tekamulinga kaaliwo tekapanira kaaliwo nga lekapamba tunoga bano abasajja bajjawo era byokwamanyizisa ate olubagambako nti obuyaye bwakuwa buli kimu bakimanyi ebitunyinga babimanyi basalawo kuzirika banange batuli tugende bajali bange baliwo nakatolokolina timigwiro tobabula muwolira nembwa zaabwe zogera nembwa zaabwe baziwa emirimu era muzikola mulimu embwa enene mulimu nembwa entono zira bazikola leero sijja kuzogera kasite ku mitima mugimanye zembwa zikola mulimu akalwa katono nokasazira mukalaba naye gakola mulimu abali omusolo mulimu abali sente zenakawuka nga tulaba Kinakawuka president ekigundo kinakawuka kibi nnyo nkikulapera Mr. President bamwita Manisulu Semanga agamenya embazi wenakawuka ekigundo kyenakawuka sibu kwe tutandikira